agamba nkusobola awulira ng'akola ki amusobola ng'asobola kati ababalirizi b'ebibalo ne bagamba nti kituufu bw'obalamu western awayinza okweriisa enkuli mbaka ba paalamenti singa akalulu wa sipiika kalekebwa jjajja n'atabaako baayita omanyi jjajja alina omuzogo abazzukulu mbu singa tuleeta jjajja n'atakuba busimu ne bamuleka naye n'alabako ne babaleka bulesi limba nga tuzimbye gurawundi nga wazimbye gurawundi ng'ate wabadde busoga nga mama Kadaga alina beyayise kati bwabagamba nti bannange so ekyo kati awo obusimu bujja kuyitiŋŋana kati ate waliwo akalala akattu akalala minisita w'amateeka wa ssemateeka Nobert Mao posita ye Elalo Peche gy'abadde yeesiimye gye yawangudde ng'omubaka wa paalamenti kuliko ekigambo next speaker of parliament naye ayagala kujja okalegedde akantu ako so kakati bwe tunaatera emiranga teginnaggwa ova mu kino dda mu kino osobola osimatuka emiranga lwakuba waliwo emiranga eginyuma okulaba naye nze kyensaba kimu nga ginyuma okulaba madde nsaba nze yatambudde nnyo mu kalulu kano muleko alabeko ku baana kuba kanyuma okulaba teyeetaba wantu wonna ane ne kamala kavaayo nga kali ewatayibwa walabeko Kadaga ng'azina yakalifa abalonzi tetulina kyakukola okuleka okujja wano ne tukuba olwali lwaffe kubanga munnanga ate ffe ate ebyabanene munnaye ffe tukwatako naye nze nkukakasa waliyo abantu abamu Katonda n'amala n'agamba nti yinza okundabira maama Kadaga awe mumanya nti yasomesa Nandujja amazina amaganda kale awo nno nawo awakulu nnyo bwe twetaaga okuba nga tutunuulira nakyo ginaaliyagala okuzanya naye ndoza njagireeta mu maaso awo